Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya nedowoozi bampita Ntambi Jimuzo webale kwekumira wano ku mukutu omuganzi. Olunaku lwa leero nno mwobadde tokimanyi omwana wa Edrisa Musuuza gwe bayita Amal Musuuza ali mu buwambe ng'ate abantu abamuwamba Edrisa Musuuza abamanyi abantu abawamba omwana wa Edrisa Musuuza Kenzo kuliko Amza Sebunya Doctor Kogata ne mukyala we oba eyaliko mukyala wa Edi Kenzo Rema Namakula atenga aje mama Amal Musuuza. Ensonga lwaki tukugamba nti omwana wa Edrisa Musuuza ali mu buwambe zensonga ze zino ng'ate yamuwamba ye Amza ne baawe omupya amanyikiddwa nga Rema ne Amza. Ensonga ze zino Kenzo agamba nti omwana we ali mu buwambe because tebamukkiriza mulaba era waliwo obukwakulizo obungi bw'abanga asazeewo kumulaba. Omwana ono Kenzo alina ddembe okumulabirako mu bifaananyi wabula okumutukiranga yadde kilometers 3 tekisoboka, yadde meters 5 tekisoboka because Rema agamba nti Kenzo ayinza okutwala omwana we ate nga ne Kenzo agamba nti alina eddembe okuba nti abeera accessible ku mwana because bamuzaala babiri. Kino nno Kenzo akitwala nti omwana we ali mu buwambe in that tebamukiriza kugenda na taata we, tebamukiriza kukubira taata we essimu yadde okumulabako. Ye Kenzo alaba mwana mu bifaananyi n'omwana alaba taata we ku TV ne mu bifaananyi. Kenzo okuva omwana ono lwagendanga ne maama we taddangamu kumulabako, taddangamu kwogera naye era buli kimu kyalaba naye omwana amulabira ku TV. Bino nno byatandise okulanda nti ne Kenzo ensonga zino ayagala kuzitwala mu bannamateeka be babeere nga bamuyambako okuba nti alaba ku mwana we n'okuba nti naye alina freedom okwaccessinga omwana we. Kenzo agamba nti okuva Amal bwe yagenda yafuna psychological torture in that byaloota ekiro tabitegeera. Aloota omwana we aliko ebintu ebyenjawulo ate nga teyeesiga oba tali sure nti omwana gyali ali safe. Kino kyennyamiza nnyo Kenzo era kyongera okumwennyamiza n'okuteeka obulamu bwe ku bunkenke nti Kenzo atugamba nti ye buli kimu kyeyali akola yali amanya kikolera mwana we naye unfortunately omwana bamutwala. Rema agamba omwana ojja kumulaba nga njagadde si gwe weyagalira because naawe wasobola okutusulawo mu nnyumba emyaka 2 nga tojjaayo nga n'omwana takulabako akulabira ku TV. Lwaki olowooza ffe ebbanga lye twakavaayo ogamba nti omwana wo tomulaba? Beera olutalo oluli ewo wakati wa Musuuza ne Rema Namakula. Omwana lutalo lwa mwana, lutalo lwa Amal Musuuza. Bino n'ebirala byoba olina nsigadde Ntambi Jimuzo weekuumire wano ku mukutu gwaffe Uganda mu Kamoli.